ebya Uganda bibi era bannayuganda mwesibe bbiri oba twesibe bbiri. Minister wa Energy Honorable Ruth Nankabirwa avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti Uganda tusigazza amafuta ga wiikisi 3 ng'eggwanga. Amafuta ge tusigazza ng'eggwanga Uganda gatutambuzaako wiikisi 3. Wiikisi 3 eziggwako twade tugenda kuddamu kubeera n'amafuta gonna kiba kitegeeza embeera eba esajjuse. So bannayuganda mwesabireko, twesabireko, ebintu gye biraga si birungi. Tugenda kutuuka okugula sukaali kiro nga ya $5. Sukaali agenda tuwa ku $5, sabbuuni ekitole ekibadde eky'ebitaano kituuke ku 3,000. Naye nga obuzibu buvudde ku lutalo oluli mu Middle East wakati wa Iran, America ne Israeli. Abasajja bakyalwana, kyo kyekituufu. Ebikompola bikyajja, mizairo zikyajja, olutalo tebunaba kusirika kyekituufu. Era tewali mbeera yonna eraga nti olutalo lugenda kuggwaawo. Ebikompola nga nzaali mu Middle East essaawa zino bakakasa n'olunaku lwajja olw'ekiro twabadde ku kyokya. Lwakuba nti omuntu wemulwa mu kintu mutuuka ekisaane mukimanyiira, mukiraba ng'ekya bulijjo. Kati tetukyapostinga ebyo, musimanyi bannaye ebikompola bizze, simanyi biki, tetukyabipostinga ebyo, naye nga olutalo lukyaliyo erwa ddala. Alamu zikyajja, ebikompola bikyajja, mizairo zikyajja, drone zikyajja. Na Uganda twesibe bbiri, mwesibe bbiri mwenywezi. Era bw'obanga tolina gy'olaga wakulu nnyo, totambula, temutambula kwonoona amafuta gali mu ggwanga. Tutuuse omuntu wakugamba nti munnange mwekaabyeko biba si bya kusaaga. Ebintu bino abantu bazza babyogera naye oluusi abantu babiteekamu embeera nti ate propaganda nti ate kino, naye awo we tuli ate eno gye tulaga ebintu tebijja kubeera birungi yadde nakamu. Naye nga byonna bigenda mu maaso, ye pulezidenti w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yalangiridde n'agamba nti okudda e Uganda akyagalira ddala era ajja kudda kubanga Uganda yewaabwe, buli kimu ekikye kiri mu Uganda, emirimu gyagikolera mu Uganda. So n'agamba nti ajja kukoma, wabula n'agamba nti okukomawo kuno kwetaaga ng'akomawo nga tanoonyerezebwa nga talina bunkenke bwonna bibino. Do you feel still under threat, even far away from Uganda? I mean, do you think there are threats on your life, or because you're across the Atlantic, you are protected? I am still under threat. I am aware that I'm being followed. And, in Uganda, history shows that many dissidents have left the country and have been followed and hurt, harmed, or even killed from very far away from home. I am still under threat. However, at least I know that I can communicate in the tentative. I can be able to speak to the world. Right. What are you waiting for? There is also talk that U.S. Ambassador to Uganda, William Popp, is brokering an agreement with President Museveni that would allow your safe return and your party, the National Unity Platform, to be recognized as a legitimate political party. Are there such talks underway to help you get back and help your party re-become a normal political party? First and foremost, we don't need any negotiation for our political party to be recognized. The law is not to be negotiated. The law is the law, and according to the law in Uganda and internationally, we are a legitimate political party. We have never been disagreeable to dialogue. We are for dialogue, but we don't believe in transactional dialogue. We believe in constructive and principled dialogue. First and foremost, I am not going to negotiate my freedom. My freedom must be guaranteed. But do you think that there are conditions under which you could go back to Uganda despite the antagonism you mentioned with the regime and especially the son of the president? Absolutely. I intend to go back to my country. My fight is in Uganda. My work is in Uganda. And my citizenship is in Uganda. I'm a Ugandan and I have to go back to my country.
However, I am supposed to be in Uganda as a free citizen, not as a person who must beg for my freedom. Wetuli. Naye nga byonna bigenda mu maaso nnaku lweggulo bategeezezza nti ba withdrawing poliisi UPDF SF sitwala tugende bonna ba withdrawing mu maka g'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano nno badde bagumbye mu maka ago okumalira ddala akabanga kuva weyeemulula ate bw'atyo omukyala Baby Kyagulanyi Tungo naye bwe baagendayo ne baba nga bamutuusaako obulabe n'aba nga yeemulula mu maka ago amaka ne gasigala awo kyere. Jjukira baali batugamba nti bajja kusigala nga balinda paka nga balindiridde nti kubanga tebaagala omukulu kubanga oba oliyawo akomawo nti batya nti ayinza okutataganya enteekateeka z'okubanga omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni alayizibwa. Ne bategeeza nti bajja kusigala mu maka ago nga balinda mpaka ennaku ezo ziba zituuse omukulu President Yoweri Kaguta Museveni n'alayizibwa then ajja kubanga akkirizibwa okubanga adda mu maka ge. Naye ndowooza oluvannyuma lw'okutegeera nti katta kiri mu ggwanga ne balaba nga kiboonoonera obudde oba oliawo ne resources bw'atyo nnaku lweggulo ne baba nga bavaayo bonna. Amagye g'eggwanga Uganda ne poliisi ya Uganda olunaku olw'eggulo balangiridde nti baamuse amaka g'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oluvannyuma lw'okulaba nga Bobi Wine tali mu ggwanga lya Uganda era essuubi ery'okubanga bamulabako okumutegeeza nti akyuse afuneyo private security endala eyinza okuuma amaka ge nga omukulu wa poliisi bwe yatugamba. Balabye nga tekigenda soboka tebagenda sobola mulaba ne basalawo bamuka amaka g'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform. Okay. Kati ensonga yange eri bweti. Bobi Wine yamaze okuva mu maka ge agenze ebweru. Yagenze ne mukyala we nsuubira n'abaana be nabeera bali eyo famire ye yonna. Poliisi n'amagye nabyo bisazeewo bive mu nnyumba. Kati mbadde nteesa mulaba mutya amaka ago bwe mugampa n'esooka n'enjira ngamba ngabeeramu wabi kubanga kati poliisi yavuddeyo. Nze n'enjira nganga kuuma wabula ekibuuzo kye njala obuuza poliisi nti kati mwavuddeyo mwagaleka eddaani kuba luli Bobi abadde yeesiga mmwe okukuuma amaka ge kati ate mwavuddeyo. Kikyolowooza ku mawulire gano. Kirikingana mu kafaananyi kange ojja wano ku akaunti yange olaba videos endala commentinga likinga jangu olaba amawulire gonna agakaba gaakatuukawo. Awo nno tuvuddeyo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ekifaananyi kyolaba oyo omukyala amanyikiddwa nga Natukunda. Yes, amawulire ge tafunye nti Idi yakwata omwana w'omujja we n'akoleza ebiveera n'amutoonyeza ku mikono mpaka engalo ne zisirira. N'amulanga ki? Amulanga nti omwana ono w'emyaka 10 yabba emitwalo 10. Omwana yamutoonyezaako ebiveera mpaka engalo ne zisirira. Abaneighbors baba bali awo bawulira omwana alajjana ng'akaaba nnyo be bajja ne batasa omwana ono era bw'atyo ye Natukunda n'atwalibwa ku poliisi. Kigambibwa nti Natukunda ono baawe yamuwasa oluvannyuma lwa mama w'omwana ono okugenda ebuwalabu oba giyite Saudi Arabia okubanga akola obwakadaama. Mbu bano basooka kufuna obutakanya njogera ku mama w'omwana ono gwe baayokya yafuna misunderstandings ne bbaawe bw'atyo n'asalawo afulume eggwanga agende ayize abaana be. Naye mu kugenda taata n'asigaza omwana we kwe kuwasa Natukunda n'adda mu maka. Oyo Natukunda ayogerwako ye yakolezeza ekiveera n'atonyeza ku mikono gya mwana era essaawa kakati we twogerera omwana ali mu ddwaliro naye nga tali mu mbeera nnungi. Poliisi egamba ekyanoonyereza ezuula ekituufu ekyaliwo kyekiriwa oba kituufu omwana emitwalo 10 yagitwala oba nedda. Naye nno wabanga yatwala okwokya omwana n'omukyonyeza bw'otyo n'osiriza emikono kyekituufu. Nze naawe ffe tuliwo kubanga tukutuusaako amawulire gonna we gatambula era nga gonna we gagenda mu maaso ndino mu ggwanga Uganda. Awo tuvuddewo. Ken Mukalakasa amawulire nagabawadde ago
nembagamba nti yabadde ng'akunyizibwa mu maaso ga minisita Balamu Barugahara era nno yatunudde ebiriroli oba yatunudde mbiyite ki ebiroriroli nga byatunula tebitegeekeka kwegamba nga jula gamba nti ettaka limumire naye nga talina gy'alaga. Jjukira obutambi obwe bwafuluma Ken oyo yavaayo nga yenna mukalubitya ne yeewakana n'agamba nti yali AI ate oluvannyuma n'agamba nti yaliwo yali house party naye yali si yeye kwegamba nagezaako okukonvinsinga abantu okubakkiriza nti kiri ekintu ekikolo ye teyakirimu naye munnange olwatuuse mu maaso ga minisita Balamu Barugahara n'asooka ne yeewakana n'agamba nedda nze si bituufu ko Balamu muleete abo abalina obutambi oba ne poliisi emutwale. Munnange olwalabye poliisi n'agamba kanjogera amazima munnange nga bituufu Keeni nga bituufu byonna bye mwalaba byali bituufu. Era bw'atyo omukulu minisita alagidde ne mukyala Chumi nti okuva n'eleero tebaddamu kumuyita Uncle Chumi. Mbu naye yakkiriza mbu abadde abikola naye yamala n'abireka so bamugambye tebaddamu kumuyita Uncle Chumi muddemu mumuyite Aunty Chumi. Musajja waffe wa Mukalakaasa baamala ebbanga nga bamwetaaga n'atwalibwa mu maaso ga Balamu era bwe yatwaliddwa mu maaso ga Balamu wuuno agenze maaso n'okwetonda naye tulinamuko ebibuuzo bye twebuuza. Balamu njagala ombuulire oba olina abavubuka bonna be walobingiddeyo kasente gwe minisita abavubuka n'abaana nti babalobingiddeyo kasente okusobola okwekulaakulanya okusinza mu mbeera ze balimu mu ghetto biki ng'oggyeko ebyo ne bya social media by'olengera mbu simanyi nabadde avuma abantu n'avaayo era nze ngenda kuvuma gwe ngenda okuvuma onkwate kale onsibe awo nange mmanye nti nsobola okuyambibwako nga tuyambibwa mu gavumenti okuyita minisita aliwo naye omulimu ogukola bubi olaba abantu bamuna bamu simana omwana yeyisa bwati gwofaako genda muzigeto bw'otuuka muzigeto olaba embeera akyeriyo abavubuka bajjotya mu mbeera bwezizo ze balimu basobodde bate okwebbulula naye nga kulemye okulaba abavubuka abali obubi olaba bali bulungi bwogenda mu maaso n'okukwatagana nabo abantu bali bubi abavubuka minisita abavubuka n'abaana wandibadde ensonga z'okolako ndala nnyo kifa twabagamba ebifo babiwa abantu abali mu myaka egyo abamanyi ekintu ekituufu ekyokukola. Kati Balamu abantu bagenda mu maaso n'okubeera nga akwatako be bavayo ne bakola ensobi wabula tamanyi kituufu kyakukola nti asaanye kugenda ate anoonya abavubuka bali ku zi ground abalina bye bayitamu n'emirimu gye bakola ayongere okwongera okubasitula. Muyina minisita abavubuka be Uganda. Omusajja yayimba nti guluma yaguzza genda omala ensonga zo ye Ken Mukalakasa naye nga byonna bigenda mu maaso onaavuddeyo n'aviirayo n'Abagereka Sylvia Najinda amuwoninze ate no si gwe mulundi ogusooka okuba nga amuwoninga ku nsonga ki katugendeyo tulabe. Ono baataddemu ne Nnabagereka naye mwali naye mu byonna nsaba Nnabagereka Sylvia Najinda va mu mivuyo egiri emmengo nkussaamu ekitiibwa nga mumabuga va mu mivuyo egiri emmengo va mu kukolera Museveni gana amazina g'enkima ojja kugamba abaana b'enkyuka kikoba Uganda tebasibuusa empisa tebakyawa bantu bakulu kitiibwa nga mwe musooka okukola ensobi. Maama Nnabagereka nkusaba ensonga ezirimu ebyobufuzi bikwatagana ku muzzukulu wa Buganda Kyagulanyi Ssentamu ziveemu debbali. Balumba Kyagulanyi bamukolako effujjo tewayogera ne balumba mukazi we Babbi tewayogera ng'ate nawe uli mukazi. Kiki ekikutuuza mu nkiiko ezirowoozesa Museveni nti agenda kukozesa mmwe okukkiriza Kyagulanyi n'okusaanyawo ekibiina kye? Maama Nnabagereka kiki kyofa kyotafunye? Nkubuuza kiki lwaki mwagala tujja eminoboli? Maama Sylvia Najinda lwaki mwagala tujja eminoboli? Gw'oli mukuli onyo oli mu good life oli nnyeno n'eno eriyo abaana abalemeddwa obulamu bwa gavumenti eyo. Ngenda kukusaba ebintu bino biveemu. Saagala kulya mu kintu kyonna kirimu bya bufuzi. Saagala abaana bakuyiseemu eggali ate ogenda nti abaana basiwuka mpisa ku lwa ggwanga lyabwe. Gwe abaana babo bali bulungi. Naawe kennyini oli bulungi. Nkusaba Sylvia Najinda ebintu ebirimu ebyobufuzi n'okwandamindinga n'okulowooza ne mugenda tegeera buli omu kiveemu. Genda okole emirimu. Nkwegayiridde ebintu bino biveemu. Lwaki ntandikiddeeyo?
Vice President Dr. Nazedriga, Vice President Mukulu Nambeshe, ne Mukyala Justin, abomasere gitambula musiza kansipenti muli bulungi. Bwe mbadde ntandika program eno, nsoose kukola disclaimer nga tulina okufuna official statement okuva mu kibiina oba okuva president nti tewaliwo negotiation yonna era teriibwo. Wabula negotiation zino gavumenti yezeeteredde okulabisa abantu nti waliwo enteeseganya kitali kituufu. Naye enteeseganya ne yazze mu mawulire evudde ludda abaani abaagitaddewo wuliriza. Waliwo enkwezenge eziri mu national platform. Era nga bwe nakolanga emyaka 7 emabega era eriyo abayinza okunnumba nga tebamanyi kyenkola. Era bo mbasuubira. Wabula mbagamba nti singa nkola video nga nfulumya information ojja n'omumanyira ne bw'obanga oyambadde essaati kinga oli comrade nja kwambala ku luno wano we tulaga wazibu nga bwe nali emabegako. Kubanga eno stage temugisobola ge mazima. Wano nze nsobola okwogera ebigambo bino kati gwe alina omuntu omutono byesonyi tojja bisobola. Mr. President yonna gy'oli waliwo byonna nga bigenda mu maaso nze nkugambye wendi okubanga mbikutuusako takomye kubanga tawoni nga n'agenda yeka mama n'abagereka agamba nti ne Katikkiro Charles Peter Mayiga mbu waliwo ebitateredde bulungi. Charles Peter Mayiga talemanga kaawo kulema kulwanyisa Kyagulanyi. Seggona akali amaggwa talekeranga okulwanyisa Kyagulanyi. Mpuuga Mathias talekeranga okulwanyisa Kyagulanyi. Otono bautaddemu ne Nnabagereka naye mwali. Naye mu byonna nsaba Nnabagereka Sylvia Nagginda va mu mivuyo egiri Emmengo. Nkussaamu ekitiibwa nga mumabuga va mu mivuyo egiri Emmengo. Va mu kukolera Museveni. Gana amazina g'enkima ojja kugamba abaana b'enkyuka kikoba Bannayuganda nti basibuusa empisa tebakyawa bantu bakulu kitiibwa nga mwe musooka okukola ensobi. Mama Nnabagereka nkusaba ensonga ezirimu ebyobufuzi bikwatagana ku muzzukulu wa Bugalo Kyagulanyi Ssentamu ziveemu Debbali. Baalumba Kyagulanyi bamukolako effujjo tewayogera. Ne balumba mukazi we Babbi tewayogera ng'ate nawe oli mukazi. Kiki ekikutuuza mu nkiiko ezirowoozesa Museveni nti agenda kukozesa mmwe okukkiriza Kyagulanyi n'okusaanyawo ekibiina kye. Mama Nnabagereka kiki kyofa kyotafunye? Nkubuuza kiki lwaki mwagala tujja eminoboli? Mama Sylvia Nagginda lwaki mwagala tujja eminoboli? Gw'oli mukuli onyo oli mu good life oli nyenyonyeno neeno eriyo abaana abalemeddwa obulamu lwa gavumenti eyo. Ngenda kukusaba ebintu bino biveemu. Saagala kulya mu kintu kyonna kirimu bya bufuzi. Saagala abaana bakuyiseemu eggali atoge nti abaana basiwuka mpisa ku lwa ggwanga lyabwe. Gwe abaana bao bali bulungi. Naawe kennyini oli bulungi. Nkusaba Sylvia Nagginda ebintu birimu by'obufuzi n'okwandamayininga n'okulowooza ne mugenda tegeera buli omu kiveemu. Genda okole emirimu. Nkwegayiridde ebintu bino biveemu. Lwaki ntandikiddeeyo? Vice President Dr. Nazedriga, Vice President Mukulu Nambeshe, ne Mukyala Justin, abomasere gitambula musiza kansipenti muli bulungi. Bwe mbadde ntandika program eno, nsoose kukola disclaimer nga tulina okufuna official statement okuva mu kibiina oba okuva president nti tewaliwo negotiation yonna era teriibwo. Wabula negotiation zino gavumenti yezeeteredde okulabisa abantu nti waliwo enteeseganya kitali kituufu. Naye enteeseganya ne yazze mu mawulire evudde ludda abaani abaagitaddewo wuliriza. Ebyo byonna munnange si bigambo byaffe niffe tubaako kubanga tugakutuusaako gonna gatambula era nga nkugamba bigambye nti oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuera nja kubanga nga kutuusaako nawali wonna wasinzidde gwe tola butuzikalira nnyo era buli kiwetaaga okubanga omanya wano wokka wetuli okubanga tugakutuusaako binyenye ebigenda mu maaso nje n'ebyetooloola wanino mu ggwanga Uganda wetunulako bannange waliwo amawulire ate gendabye aga trending nga mawulire si malungi nnyo gambeeredde fane ate nga gakaabya amaziga
kakati waliwo amawulire agabaddewo e Zambia era nga essaawa ya kakati gagali mu kutrendinga. Omukyala Helen ng'aweza emyaka 46 yavudde waka, actually yava waka n'agenda mu katale nti abadde musuubuzi. Omukyala ono abadde n'abaana 6 ne bbaawe. Yava ewaka gye babeera n'agenda mu katale, ndowooza katale kaliko ko walako nga w'omanyi obutale nga we buli, ng'agenze kusuubuula. Munnange olwatuuka mu katale bw'ati agenze okugula bye yagenze oba byamaguzi bye yagenda okusuubula, mbu nasisinkana omuvubuka wa myaka 25 ng'ali mu katale ne muvubuka aze mu katale. Munnange mbu omuvubuka ono olwatuuka bw'ati ne yeekoona ku mukyalo ono, omuvubuka n'atemerawo omulanga n'agamba mbu omukyalo ono amubbyeko private parts ze. Katonda nange abantu nga bakuŋŋaana, simanye Zambia oba bazibba, nze mbadde sikiwulirangako. Mbu munnange tebakoze na kunoonyereza, abantu bonna mwebali. N'agambibwa kubabbibwako bwe babbyeko private parts gyali. Lwaki poliisi teyamukwata? Ne bagenda ne bamukebera omulenzi ng'ebintu bye tebiriiko. Munnange nga beegugungawo bakola bangi abavubuka bangi bali mu range 25 23 around there 18 ne bakuba omukazi wa Katonda n'akuba enduulu ne bamukongoja paka kaakati. Kigambibwa mbu omuvubuka ono olwalaba ate embeera ng'esajjuse, alaba omukazi bambi bamutta ate ne yeefuula hiro n'ayagala ataase. Ndowooza oluvannyuma ng'amanyi nti abadde alimba, simanyi ekigendererwa kyoba kyali ki, simanyi. Naye munnange teyasobola kutaasa omukyala. Abantu baali bakambwe nnyo ne bakuba omukyala mpaka ne bamutta. Era essaawa eno ekiri Zambia mwaka katale wenjogerera baakagaddewo sofa genategeddeko nti bakakwata abantu abawererako ddala 30. Naye nga butambi kwe buli ku intaneti kuno butambula butrendinga, omukyala bamutta bubi nnyo. Mu bintu ebyo omuntu kuva eri mbw anookonyeeko onzibyeko private parts zange. Mbadde sibiwulirangako, mbiwulidde Zambia. Mbadde sikiwulirangako, naye munnange ge mawulire agaliyo si malungi yadde n'akamu. Era nalabye bawa omukyalo ono nga yeegayirira agamba bannange mugyeyo vidiyo ezo zinkola bubi, abaana banaaziraba batya, omukyala wange baamutta mu bulumi. Naye sofa bagezezaako bakutta abantu, abaana abo bonna bavuka n'abo abaaliwo, omukyala bamuttira mu bulumi. Mbadde simanyi nti ebintu ebyo bikyaliyo mu bantu ebyo mob justice yo tumanyi nti naye omuntu kuva eri nti onzibyeko private parts zange, omuvubuka alumiriza omukyala. Si kugamba nti oba baali mu lodge oba baali wa just mwesanze mu katale n'amulumiza nti anzibyeko private parts zange. Oba Zambia ndowooza gyebiri, mbadde sibulira. Naye bwe bityo ffe tubaawo kubanga tuba tusaaka mawulire. Nange sigala naffe tovaawo, tukyayina mangi nnyo nnyini ddala.